Say. Yes, sir. Alright. Yes, okay. Kakati mwenna abanyumirwa ekina Uganda. Twasazeewo tugambe eno bagita El Pakoa. Yemu firimu Ugandan movies eziri mu kuba ezijja. Era ng'eno ekibira nga kitamye. Enegenda kuba efuluma nga lumu ogwokusatu ku application emu yokka emanyikiddwa nga Ugandan movies ku simu. Kwe tugenda ogirabira. Ladies and gentlemen, wanyumirwa nga ziri ez'omu kibira. Ziri ezijjudde kwegamba ensasage oyagala z'abasezi za ntiisa zonna ogenda zirabira ku application eno. Gifune ku Play Store wakati gwe yagifuna edda girinde nga lumu ogwokusatu ejja ku application emanyikiddwa nga UMK anti tuli ku style ya VOB kitaguro kyennyini ensasage mu kibira. Bannange kinayu eri Pakoa eri mu baleja. Lwaki oba tofuna application kati nobeera nga gwomu kuba gisookerako ng'efulumye. Kugambye genda ku Play Store downloadinga kati kibumba mwekiri nga kibba bantu ebitundu by'abantu eby'omunda eby'omubiri kutaago noni emitima nga baginona nga baaga bubaazi mugaya faizo n'abazanyi baab'omulembe nga Kamasu. Bannange Kalefu Kibule Kasimu Sikoti mugaya faizo Joseph Bella n'abasigadde nga bazze ng'ekibira kitamye. El Pakoa dramatic movie on coming soon.